kireeta ebizibu bingi. Abajamani abo balina ebintu bingi nnyo bye bakola wano mu Uganda, naye UPDF yagambye nti balabika bawagira n'obuyeekera. Aba UPDF bwe mba nkozesa ebigambo bye nasomye baga nti abajamani ambasada wa Germany alabika awagira obuyeekera. Nekyenjagala obbagamba kyekino nti si mulundi gumu nga bambassadors bagenda okulaba abakulembeze b'ebibiina ebirala ebitali mu gavumenti, era ekyo si kibi n'akamu, kirungi nnyo. Ne bagenda ne bawuliriza sayidi eno ne bawuliriza ne sayidi eri, ekyo tekitegeeza nti bawagira obuyeekera. Era eyakyogedde bw'atyo teyasoose kukyetegereza. Kaakati ekyokubiri, bwe baba nti bawagira obuyeekera bateekewo evidence, nti evidence yeeno, naye butojja kugamba bugambi nti bawagira obuyeekera. No, mu DP mirundi mingi nga tusinkana abantu abo abava ebweru, abazungu, ab'omu Germany, ab'omu America naki, mirundi mingi. Naye kyeŋŋamba, Uganda ensi eno yeefuga. Newankubadde tulina ebizibu bingi, kati nze njagala nnyo gavumenti eno eveeko enkya. Ebizibu byange mbimanyi ne gavumenti, naye nga gavumenti kweri nga twefuga, ate tulina okuba nga tuweebwa ekitiibwa nga abeefuga. Saagala batuyise nga head boy akuŋŋaanyiza abaana bakulembera, abawe direction, abawe ebyokukola. Ekyo sikyagala. Abazungu nabo balina okubaako we bakoma ne bamanya nti okay, kino kinyigiriza abantu, ne bakikola nga bamanyi nti abantu abo nabo balimuko ku magezi. Ekyokubiri, gavumenti ya Uganda erina okusala amagezi ne tulema kutwalibwa ng'abantu abasingayo obubi. Gavumenti ya Uganda erina okukisalira amagezi, okuba abantu, okubakwata, kubaggalira mu makomera agatali gazetted, okubatwala mu military court martial olw'okuba nga bazizza emisango. Ekyo gavumenti kigenda gireetera bizibu. Ekyo kijja gireetera bizibu, era abantu bangi nnyo bagenda kuvaayo complaininga. Abajamani be basoose, naye mumanye n'Abamerika bayinza okuvaayo, n'Abangereza n'abalala. So batunuulire ekintu ekisobola okusigaza ensi eno nga etambulira ku nfuga ekkirizibwa mu nsi yonna n'amateeka g'ensi yonna. Nange neewuunyiza nti ate UPDF kati ate be baagala okwogera ne foreign missions. Obuvunaanyizibwa obwo bwa Ministry of Foreign Affairs. Tulina ministry namba ekulirwa Jeje Odongo. Kati ate bandiyanguliddwa na nnyo kubanga Jeje Odongo mujaasi. Yandibadde abitegeera na mangu ebikwata ku bujaasi, kwe gabandi muwandiikidde yandibitegedde mangu. Kati baba balina obukakafu ku kye boogera, bandibadde bawandiikidde Jeje Odongo. Jeje Odongo nga Minister wa Foreign Affairs n'akwatagana n'abantu abava mu mawanga amalala kubanga ministry ye yebakwatako. Ne tulema kubeera nga tuli social bay. Ekyo tubadde nga abambadde essaati n'oyambala essuuti n'otakuba kikalu n'ovaayo ng'oyambadde olina mu bigere n'ogamba onyumye. Kye baakoze kye kitegeeza tebakola ebyo, babikole nga babitereezezza. Bw'otunuulira nga minisita akwatibwako ensonga z'amawanga amalala, leero njagadde enkomentinge mbuwandiike ku nsonga y'ekiwandiiko ekyava mu Uganda People Defence Forces ekyafulumizibwa omwogezi wa UPDF nga kirambika nti ambasada wa Germany mu Uganda Matthias aliko byo bye bayita ebikolwa ebitali mu mateeka bye bamuvunaana mu kiwandiiko kyabwe. Nga sigenze munda mwoba oli awo kunoonya butuufu na butali butuufu bwa byogerwa, nga minisita akwatibwako ensonga z'amawanga amalala crop position, ekyo kinkwatako butereevu okukyogerako, naddala okuba nti ekiwandiiko kya UPDF kyamentioning oba kyalambika erinnya ly'ensi gye bayita German, ne kyogera ne ku ambasada ayitibwa Matthias Skawula. Bwe ntunuulira amateeka agalungamya enkolagana z'amawanga n'amawanga wakati wa Uganda n'amawanga amalala, era endagaano zino ezirungamya enkolagana y'amawanga ne ambassadors, ekisooka kiri wabweru w'amateeka agalungamya enkolagana y'amawanga n'amawanga, ensi yonna okuvaayo
obanga ekitongole nga UPDF okuvayo n'ekiwandiiko nga kitaddemu eggwanga eddala nga kitaddemu n'erinnya lya ambasada ow'ensi endala nga kati we baateekamu erinnya lya ambasada wa Germany nga tebakozesezza amakubo agayitibwamu mu nkolagana y'amawanga n'amawanga. Ekisooka mu nkolagana y'amawanga n'amawanga ambasada w'ensi aba akiikirira nsi eyo era buli ky'omuvunaano oba ovunaana nsi eyo. Ambasada w'ensi aba immune era bw'obanga olina okusomozebwa kwonna waateekebwawo amakubo agayitibwamu okuleizinga ensonga zo nabo ne baziddamu. Ekyandivunuddwa nga fair hearing ne trial singa ebadde kuwozesa naye ate weba concern wakati wa ggwanga na ggwanga oba ku diplomat yonna enkola eyo yeyitibwamu. Ekyokubiri kijjawo omusingi ogwesigamibwako kuba nti bambasada ne badiplomat baba n'obukuumi mu mateeka. Ekyokubiri kiteeka erinnya lya ambasada oyo ayogerwako mu lujjudde ng'omukozi w'emisango oba omukozi w'ebikolobero nga tewannabaawo kutunuulira miwaatwa giyitibwamu kunoonyereza na buli nsi kubaolyawo kwekkaanya biki ebyogerwa eggwanga eddala mu miwaatwa gye tuyita diplomacy. Ekyokusatu kiteekawo okutya era kiggalawo omwaganya gw'aba diplomats abakise b'amawanga mu nkolagana yaffe ne mu mbeera yaabwe mu ggwanga lya Uganda. Ate era kiteeka ne bambasada aba Uganda ebweru w'eggwanga kati ku bwerinde kubanga amawanga gasigala n'olukusa nago okuyisa buli mukiise wa Uganda nga woba oyisizza eggwanga lyabwe. Bwe twogera ku ambasada wa German oba otunidde omukago gwa Bulaaya gwonna ndowooza okutwalira wamu ne bambasada abalala bonna. Kakati nabwe ekityo njagala mbajjukize nti emyaka gyonna egiyise bambasada ba Uganda mu mawanga ag'enjawulo eweeru babadde n'ebizibu byabwe era bangi babadde n'ensonga ng'amawanga gali zegalabye nga nsonga zikosa oba ziri wabweru wa diplomacy naye teri nsi yonna yali evuddeyo n'efulumya ekiwandiiko mu lujjudde oba n'erambika Uganda nga yeekuusa ku embase yaffe oba ku bambasada baffe olw'okuba amawanga ago gagoberera amateeka gafuga ensi yonna mu nkolagana y'amawanga n'amawanga. Mukimanyi Uganda ambasada waffe mu Canada ebizibu bye yalina, ambasada waffe mu UAE ebizibu bye yalina, ambasada waffe mu Nigeria ebizibu bye yalina nga byekuusa mu nkola zaabwe nga badiplomat mawanga ago. Naye teri amawanga ago gonna tegavangayo ne gateeka ebiwandiiko mu lujjudde wadde ku saiti zaago era ensonga bazigonjolera muli munda era n'amawanga mangi Uganda gebadde n'ensonga nazo naddala mu embase zaffe nezisolovingibwa. Kiva ku ki era lwaki tuba tuyisa olugaayo mu nkola emanyikiddwa mu mateeka eyitibwamu ng'eggwanga lina ensonga ku ambasada oba ku ggwanga eddala lyonna. Okusirikawo okwa ministry eya foreign affairs, tulina ministry eya foreign affairs erina ne bambasada baminisita basatu balamba naye paka olwaliro basirise. Kyabulabe nnyo singa ministry eya foreign affairs ereka ensonga ezikwata ku ggwanga lya Uganda n'amawanga amalala oba enkolagana y'amawanga n'amawanga whoever is concerned ani aliwo buli omu atuulye ng'ayogera ng'atisatisa ambasada ng'anukula ambasada kiba kyabulabe nnyo mu diplomacy. Era njagala okukubiriza ministry ya foreign affairs eveeyo obunnambiro ewabule eggye ly'eggwanga Uganda People Defence Forces bwaba balina ensonga yonna ku ambasada oba ku ggwanga eddala bawithdrawinge oba balikoolinge oba bamenyewo ebbaluwa gye bafulumiza ku mitimbagano nga press statement olwo baddeyo bakozesa amakubo agamanyikiddwa mu diplomacy nga bayitira mu ministry ya foreign affairs bwaba balina ensonga yonna gye bavunaana ambasada oba gye bavunaana eggwanga nga Germany kijja bakutereeza oba oli awo nakumenyawo ebikolwa bino n'ebbaluwa eno yakolebwa wabweru w'amateeka agamanyikiddwa mu diplomacy oba balina ensonga ki oba nsonga ki amakubo agayitibwamu mu diplomacy gamanyikiddwa era ge twagala bakozese. Ministry ya foreign affairs ereme kufuuka kyesirikidde nga bambasada batunulwa mu maaso bayisibwamu eggaali batyoboolwa awatali kugoberera amateeka agalambikibwa oba oli awo mu nkolagana y'amawanga n'amawanga ng'ate ministry ya foreign affairs yeekwatibwako ng'esooka ku nsonga za diplomacy. Mwebale. I'm not going to really detailed information about that, but always countries have those challenges. What is important is every country to see how to harmonize and work together
with the allies. But however, this is a small matter. I believe Uganda as a country, it will handle, because Germany who needs Uganda and Uganda who needs Germany as a country.